Akayimba njagala okaweereza buli mwana gy'oli eyo nga tonnazuula future yo naye nga buli kayimba akajjaako oluzungu okamanyi bulungi nnyo naye nga buli bakubuuza kikyoyagala okubeera tonnakitegeera naye nga abayimbi abapya ab'e Nigeria abajja obamanyi owe Sudani omupya omumanyi owe Kenya omupya omumanyi TikToker w'egindi omumanyi nti bwe bw'obuvubuka be baliko bakyali awo kankubulire okubeera omuvubuka tekikuggyako magezi kutegeera omuvubuka omulabufu olina okgenda otuuka emyaka 18 ng'omanyi kyoyagala kale atisinga olabidde ku taatawo oba maamawo n'omanya njagala beera business person njagala beera ki naye olabina ebintu abavubuka bamala obudde bungi nga bakoppa ennyimba bakwata ennyimba mu mitwe bayimba ennyimba nga olowooza nti nyinayo obudde tolina budde naye labina ebintu si byakwesooka okimanyi wali omuntu alina emyaka 26 naye nga tamanyi kikyagenda bba anti yoyo omuvubuka gwe bayita omugwagwamu tokubye nnyo no sikubyemu njogedde nga bwendi ebintu ebimu ffe abamu tubyogera out of experience nti mbeerawo nentulawo neŋŋamba singa ku myaka 18 ng'omanya ki kyoyagala namanya nti YouTube by the time I was 18 YouTube yaliwo kitegeeza si wala nnyo bulijjo gye nkuteeka YouTube tezze naye si yadda nnyo but ngamba okukola nga mu Uganda bagimanyi bungi nga tusaba emirimu ku TV ne radio naye singa tuba kitegeera nga obudde bukyali so kuba kwezuula eno generation nga internet weeri instead of okudda eyo n'okwata ennyimba z'abayimbi abalala omanyi okuzimba but it's part of social life no social life naye kati gwe ng'omuntu how do you prepare your life mu maaso kyogamba ku 18 ntandikirewo okunoonya emirimu egy'okukola 18 omwana agenda oweza emyaka 18 sina 18 gyokka right now osanga omwana emyaka 15 ng'azina kyasobola okukola kyakusobola okukozesa computer nali nnyumya ne Douglas mukwano gwange kati Douglas nga ŋŋamba nti lumu yagenda n'asanga omwana we ng'omwana we bali mu P3 P4 naye ali mu masomero ago amalungi n'asanga omwana we ng'alina YouTube channel naye nga bazanya games n'abaana abali mu nsi ez'endala PlayStations n'amugamba how did you open up this omwana n'amunnyonnyola daddy I did this wabiyigirawa ku ssomero okitegeera so it's better instead of omwana wo muterako music n'amukwata bw'aba ayagala kuyimba it's well and good naye ebyokukwata music ayimbiremu abagenyi nga bazze aziniremu mbuzini zirinamuko ka entertainment okagobye akewaka zininamu anko Charles azze wano mu ddiiro bw'aba mwana wo ng'ayagala kubeera dansa kale tandika omuteekateeka so that watuukire 18 aba akoze research dansa afunamu atya atandikirawa afunamu atya okitegeera so abaana abavubuka abali eyo wamma weetegekera obulamu manya kyoyagala nga obudde bukyakola ki bukyali eyo nga tuvuddeyo wadde ogana okunyumiza emboozi eya Cindy Cindy yakaabye amaziga olimba bambi Cindy yakaabye nga it's the first time nasoose okulaba Cindy ng'ayogera omanyi Juliana Kanyomoza ayina show ye gyakola ku YouTube channel ye so Juliana akyaza aba celebrities ab'enjawulo yakyazaako Bebe Cool okitegeera so Cindy yabadde ku show ya Juliana nga bamubuuza abantu ab'enjawulo bayinza okwapreciatinga Cindy n'agamba omuntu omu kwabo gwayinza okwapreciatinga Steve Jean mu abaana abamu ab'omulembe guno abatamanyi Steve Jean music ono okukyuka n'okufuna ebivuga ne fiiro empya Steve Jean alina omukono gw'amaanyi nnyo Steve Jean ye CEO wa Phenon Steve Jean was the founder wa Blue 3 okitegeera then I remember according to story ke nawulira Blue 3 okutandika okusasika Cindy yamala vaako okutandika okuyuugayuuga yatambula mukaawa emyaka nga bataddewo omwala omulala then nemala neviirawo ddala so Cindy Juliana yabadde amubuuza one of those moments zayinza okubeera mu bulamu n'agamba muntu ki gwe yinza okugamba sorry n'agamba nahatinga nnyo Steve Jean kozi yanjagala nnyo yambirivingiramu ne bwe yatandika okuyimba yekka yamubirivingiramu n'agamba but alina bye yayogera ebitali bulungi ebyanyiza Steve
era kirabika Cindy ne Steve Jean teboogera okitegeera kati kiringanga bw'onaalaba anze nga bwe nayita mama nakitende oyo gwenzanya naye then ekituuka ekiseera n'abaako byayogera ne bitansanyusa netwekyawamukko then time bwetuuka eyo mu maaso n'omulanga agamba nti njagala okwetondera Alan naye simanyi oba ali nsonyiwa because Cindy kyeyabadde agamba nti njagala kwetondera Steve Jean ku kye namukola kye namuyisaamu naye simanyi kubanga Steve Jean ye father we naye waagambira nti simanyi oba anansonyiwa ebigambo bye yayogera biyinza obbanga nga yayokya nnyo ate jjukya Steve anyiiga nnyo ngaera abantu abakulu bonna oli omulabyeko yeah of course Steve twakola naye yolesa final. So katuwuliremu katono interview eno bwe yabadde wakati wa Cindy ne Juliana na Cindy we ya breaking it down n'akaaba tova. You tell me what comes to mind, how they affect you, what you think of these people. Steve Jean. Of course, he had to be on the list. Yes, and I if he sees this, I want him to know. I know that I hurt him. I know that I did, and I am so sorry. I don't know how to say it. I miss him. I want him to be proud of me. Oh, I'm sorry. Nah, it's fine. It's okay. He gave me an amazing beginning. He did. He was my brother. He used to give me everything from clothes to food to, naguze and sawo satu ezamanda jango chimekemu, that kind of brother. And he never made me feel uncomfortable for a moment, like not at all. He was that guy I could call when I had the biggest problems in the world, and I hurt him. And I said, I was angry one day and I said the worst things ever to him because I said them at that particular moment, so I can't take that back. And I know that I hurt him and he has refused to let this go, but I pray and I hope. I'm sure he will at some point. That he forgives me one day. Yeah. Because I know, because look, when I think about it, I'm like, he must feel like so ungrateful, after everything I did for her. And then she just woke up one day and said these things about me. And that, it irks me, it irks me that he might feel that way. I don't want him to have that feeling where I'm such a nyamba. I blew through about Salawo Kunta, Yankwatanga Mwanawe, yantwala mu studio nempuliza ennyimba empiana buli kimu is like you're going to be all right, and I abused that, when I let careless words come out of my mouth. So I just want to say I'm sorry. First of all, let me thank you for being real.